Landa wanje ogamba otya ex twafuna sente walai twafuna sente kitegeera obulamu bulungi nnyo mpozi obwo abayimbi b'eggwanga kati tulina babiri Jowie Landa ne Big I bwogambye sabayimbi Big I omumanyi mumanyi available indicator byonna muyimbi w'amaanyi bagana mutegekera kivulu nja beerayo mu supporting kuba musajja tutalina buzibu okubulamu bugamba butya bulungi mpozi obwo bwebali kuyimbira abantu mbaagala nnyo kubanga nze ndiwo ndi saabasanyusa oba naabasanyusa mbaliwo sanyusa abawagizi bange tutandikirewo ennyimba z'oyimba zino ez'okumukumu ofwaki n'ensi abantu baagala music liwe nali simba za kumukumu era mwali temumpagira bulungi so tulina okyusa mu strategy ate kiri mu kunkolera because ennyimba ezisinga tuta teasers by the way just abantu tebannakitegeera bulungi most times tukola olima mu studio tuta teaser kabanga ka teaser katini ka introduction oba verse tuba tetutadde luyimba officially ennyimba zenina eziri officially out kuliko twafuna bayita X kuliko Sugar Mama abajambula ne feeling ezisigadde zino endala tetunazita kati ng'olwaka million tetunabaluta guno omwaka okoleddemu ennyimba meka so far nina ennyimba nga 13 mu mwaka gumu obadde okompitinga n'omukulu wa fangu nokuta ennyimba ate leero naawe noota neera wamulaba bwe yali ate yakolamu n'ekivulu Bannayuganda baagala ndongo ate era wootata bagamba tota nnyimba katukwegamba naffe tetumanyi kye mwagala naye ng'abantu strategy yange baajagadde kubanga sofa ku speed gye nteramu nina hiti nga nnya kati ennyimba eziri okukola ziri ku ground abantu ze bali okwagala tulina Sugar Mama you know me very well ama Sugar Mama buli lunaku ajjayo kaba Sugar Dada kati tulina ateka X twafuna sente kano kanaku 5 naye abantu bakaagala then tulina abajambula gwa kinaawe tonzi jambula abaana ennyimba nnyingi lwaki ogambye luli olwagonto n'abaluta olwa kamiliyoni twataako teaser but video efuluma very soon video twamala dogi shootinga just gyeri mu pipeline tugenda gita mu right time oba wate okuluta olwa Sheebah nti Sheebah yasooka okola ne kamiliyoni naawe n'ogamba oyakubira esimu n'akutiisa oba alina bye yakugamba kubuuza ekibuuzo olabyeko Sheebah nga posting oluyimba olwo oba just naawe owuliriza background noise w'abantu Sheebah ye nga Sheebah tavangayo claiming oluyimba kitegeeza teruba lulwe naye ye kanyini wanaavaayo n'agamba nti oluyimba lulwe awo nja mmanya munaye oluyimba sirwana so I don't know who releases these songs naye nga ye Sheebah ng'omuyimbi simulabangayo ng'avuddeyo n'agamba n'aposting oluyimba olwo ku page ze sikirabangako twalukola mu studio kuba nze Jeff Kiwa yakwatagana ne Chameleon then netugenda mu studio neturecording oluyimba ebyo nze saabimanyako nabimanya actually after kati ze kyenasooka okukola nasooka nengera nekebera ku page za Sheebah naye ng'oluyimba teruliyo so nengamba anyway wabanga omuyimbi yenyini tana postinga oluyimba kitegeeza tewali kiddako ate twabadde tuli awo management eno joyina empya ng'ekuvuga speed ya Jeff Kiwa etya twadde tuli awo ate otadde oluyimba ne Vairota ate waliyo olutambula olwa Sheebah n'omulala kyekyo that is the same thing I'm talking about sinalabako either Sheebah or Zuli terms coming out claiming to oluyimba olwo lwabwe ate tebanaba nalupostinga nako so oluyimba lwange ne Vairota twafuna it is aso ate nga bayimba ebigambo byebimu nawe bye wayimba byebimu ne Vairota simanyi naye ng'oluyimba lwaffe kubanga tulinde if at all Sheebah and Zuli terms come out and claim nti oluyimba lwali lwabwe then tujja manya nti munaye twabbye oluyimba naye tetunabba ku luyimba lwa muntu yenna because bo tebannavaayo nalupostingako wadde teeka waliwo eyabbye oluyimba mu studio n'aluta nze management yange buli wempa oluyimba olw'okuyimba nduyimba era DJ Roger ne Jeff Kiwa be batukwasaganya ne Vairota ne turecording oluyimba wamala okurecording ogenda okulula lwa Sheebah nalwo lutambula mu bantu enabirabyawo ku TikTok naye nze siwa nnyo matu background noise era abantu bonna abali eyo nga banvuma I don't know why you're doing that wali abakuvuma gye bali but nze ng'omuyimbi tebindya kubanga nze teri kintu kisobola ku nothing can weaken me can break me down oba bivuma oba ki mujja yomba paka emunaakoowa naye nga nze ng'omuntu sirina buzibu
nze ndi just muyimbi gwe bawadde oluyimba okuyimba ate nekyewuunyisa bayomba naye ne bwe bayomberako tebannavaayo posting ati oluyimba lwabwe so mufa ki n'ensi abasinga okuyomba bayomba bakugamba ki bangamba munabbi oluyimba besinabba ku luyimba oluyimba lwaffe era baluyita twafuna ne virota yeah. oba Jeff Kiwa ali mu kulwanyisa ntalo ze ne Sheebah wanedda by the Jeff Kiwa talina buzibu ku Sheebah amwagaliza na birungi no just abantu bafaani bo sometimes ebintu bino ebyendongo tebabitegeera kyobola bambi bo bayomba ne bye batategeera kwegamba omuntu nga gwe obeera otya ono kusooka ogenda okebere ku page y'omuyimbi gw'oyomberako oba avuddeyo napostinga oluyimba n'agamba nti range nyo aba tannabalupostinga kati ofa kinensi ki ekikuyomba okuba ng'oyomba n'omalako datawo paka naye ng'ebisinga mujja buuzako ku Jeff Kiwa ne DJ Roger bye babimanyi about that kigambibwa nti omuyimbi bwe bamusayininga mu lebe y'amaanyi ennyimba z'abakoleddemu ziba za management eyo kyova olaba Jeff Kiwa ali mu kuwa zino ennyimba nakugamba ziddemu zaali zange ziddemu tunaaba tuliawo ng'akuwa onumyanyi enjala nti luddemu kati nkubuza ekibuuzo before nga tetunata luyimba olwo twafuna wali oluwuliddeko kakitegeeza tetusobola kukola luyimba ate ng'omuyimbi yalukola n'aluta tekisoboka most times contract gyokola ne management naye mataringa wemba nvudde kangeze mu TNS right now obe wa DJ Roger nga nina ennyimba ze nakola nga nasayininga ne ngamba ennyimba za company wengenda mu company endala ennyimba teziba zange ziba za company kitegeera nze simanyi nti obeza ennyimba waliwo abaali bazikola as such naye nze ngenda bugenzi mu studio ne voicinga as I'm told to do kati wawulidde oluyimba lwa Sheebah ne Zuri Terms tewabuuziza ku Jeff Kiwa nti owaaya ate oluyimba olulala lw'empulira lufaanana n'olwaffe lwazze lutya of course nababuuzizza naye ne baŋŋamba nze omulimu gwange ng'omuyimbi I'm supposed to sing lwaki nnonooza ate ebintu ebirala ate ng'era kyekituufu I'm a baby and I'm supposed to just sing omulimu gwange kuyimba ebirala actually ze sisoma nanyo komenti z'abantu just bakyali bange bankubya ne baŋŋamba nga bakuli bubi because ze sibeera nnyo na ku TikTok mbeerayo nga mpostinga video sifaayo oba nsomye comment oba ki sinze muntu ayagala nnyo ebintu bya stress kuba sirina buzibu na muntu yenna abamanyi bamanyi relationship yo ne Sheebah eri etya simbi by the way I love Sheebah so much because the first time I met her twali ku Federation I was so happy to see her ne tuyimba namwa ku stage so I wonder why someone comes out nagamba me mbunze I'm trying to fight her never oli queen kitegeera nze ndi princess queen have you ever been concerned like ng'omuyimbi n'ogamba Sheebah mukwano gwange natadde oluyimba ate naye nafulumya oluyimba ng'olwange kamukubire kasimu tannalufulumya ne lutambula mu bantu gye luli nanti ye Sheebah nga Sheebah tannalufulumya and she hasn't come out to claim nti oluyimba olwo lwange kitegeeza Sheebah nga ye talina buzibu sina namba ye ekyekituufu sina namba ya Sheebah ate era sisobola mukubira kati mukubire mugambe ki nti owaayo ebitambula oluyimba twalukola dda ne Virota ate nammwe mwatadde oluyimba Sheebah tannata ku luyimba olwo because I've not seen her post it kabe Zuri Terms naye kati gwega munnamawulire osobola omunoonyaako n'omubuuza kuba ze sina namba ye kino kirekawo omukwano gwo ne Sheebah era tuli ba mikwano Sheebah already muyimbi w'amaanyi ate wakabi tasobola kuddawo ate lwalwanira luyimba nabayimbi bato kitegeera naye ndowooza kiba tekikola sense era wenna amusanga nze nja muwahaaga omugambe n'omugamba nti oluyimba nalutadde oba ogenda mugamba alukulekere lwaki tomugamba n'alukulekera Sheebah talina buzibu kubanga tannavaayo gamba nti oluyimba lulwe just bano abalina background noise be bangi anti awo wennyini bw'oba omugambye nti Sheebah nkwegayidde mami oluyimba lundekere ebisigalo jja bibuuza Jeff Kiwa ne DJ Roger be babimanye about that yeah so video byonna mwabimaze ya buli kimu kiri settled oluyimba luli out nebaza mukama nti luli ku trending everywhere YouTube streams nyingi shazams nyingi ne challenge munaku nnya tuli mu bita 15 tugenda mu kakaaga kitegeeza oluyimba lukola bulungi nnyo thank you so much timu ne siripo ekutwala etya ne DJ Roger bantwala bulungi we are very hard working lately n'abantu bakiraba nti Jowie Landa yakyukamu tuli bize tute ennyimba nyingi ate ennyimba zonna z'amaanyi abayimbi muliyo bameka
simanyi bayimbi balala naye manyi nze gyendi. Tomanyiyo banno balala baliyo? As most times tuba tukwatagana ne Jeff tuba tugenda mu studio ate era ankubira ne tukwatagana nampickinga ne tugenda mu studio. Simanyi nnyo byabayimbi balala sijja kulemba. Ne okuva Jeff yata Sheebah agenza afuna abayimbi n'abasayininga n'abadroppinga. Gwe tutuddemu nti naawe ajja kudroppinga mu speed. Buli omu alina ensonga lwaki takyaliyo. Olinza osanga nga contract zaabwe zaali ziweddeko naye mmwe temubimanya. So ne batamala na mwaka. So signing a contract nga ya myezi 2 bisoboka. This is business. Naye nze nkolagana yange ne Jeff Kiwa bakwatagana ne DJ Roger my boss. Ne bakwatagana nti bamanaging Jowie Landa. Na atenza nina empisa ndi mukakamu. Era most people know me. Era mbera onenewunyo omuntu okuvayo nanjogerera ebintu ebitakwatagana yaba heta. Kubanze sina buzibu. Sivangayo ne vuma muyimbi yenna oba ne ngambo ali bichi. I'm always in my lane. Yeah. So management eina amateeka ge yateekawo nti yowaye tukusayinize naye bino byolina okola bino tolina bikola. Just muzyovu ebyempisa. No, just era ng'omuyimbi okuuma branding nga y'amaanyi oba tolina labikira buli wamu oba mu mabaala buli kaseera oba olina kubanga brand yo gikeepinga high. Ate neesanga nga nze sikozesa biragalalagala. Oba wabivaako? Tibikozesangako. Omuntu akozesa ebiragalalagala aba bifaanana. Yena aba yakogakoga nga ali awo alinga naye nze nnyirira nina n'amatama amanene. So nze sikozesa biragalalagala ate nina empisa. Sijagamba nti ndi perfect, buli omu abaako ne bad side naye nze mpuliriza nnyo bakama bange kyabaŋŋambye because I want to be big and hotter. Yeah. Twawulidde nti manager waako twala DJ Roger baamugobye gy'abadde akolera. Baamugobye yeegobye ajja ku managing. Nabiwulidde naye ate nze mulaba akyaliyo ku after 5 kati nange byansobedde. Namubuuziza n'angamba owaayi palapase w'abantu yakyaliyo era ku after 5 kwali. Newe njogera kati agenda kumpewo. Yeah. Kuba emirimu gya bwa manager giba gimutwala nnyo. Ebintu tubikwasaganya kozi tulina tiimu nnene. DJ Roger is a CEO, is a team leader. Kati ate tulina tiimu y'abaana, tulina road manager, ground manager, abaana babakwasaganya omuyimbi agenze ku interview. Kati tulina ne Papa Jeff Kiwa ye ebya music studios biki. Tenga buli kimu kiri balanced. Yeah. Omugaga Jeff Kiwa yagenze London yakutwala ddi London? Ngenda next year London by the way. Ngenda kuba ndongo. Bookings zawedde. Yeah, by the way, flight yange agenda soka. Ogenda London ebyadala. Ndokufuluma mwensi. Like okufuluma. Yeah, so I'm so excited. Ngenda sookera ate munsi yakabi. Nenga Jeff Kiwa ali London yajoga. Twafuna sente ayi twafuna sente babazadde baba wa mwente obwedda bukiripo abumpereza nga bashuga dada bali wali anyiga shuga dada. So bookings zawedde yazikufunidde? Ya buli kimu kiri sorted ate kati endongo n'abantu bagiwulira buli omu asobola feelinga akaliro. Ogenda mwezi ki? Oba tunaba confirming? Sinaba confirming but next year I'll be because tukola nnyo ate endongo eri ey'amaanyi we are not stopping. Yeah. Tugambe nti omuntu wayambuka afuna abalabe bangi nti nabo abantu abatandise okuvuma ku TikTok ne ku Facebook bazerwa success gy'otuuseeko saawa zino. Si balabe naye just bambi bawugusiddwamu katini kubanga ate bonna abanvuma banjagala deep down in their hearts baddawo ne baga kati bambi bakakazi gatutuvuma kati nabo tebamanyi lwaki bayomba naye nga si baheta just bambi bapakita batyo kubanga nawe tomanyi kyoyombera nenge ekituufu okimanyi Jowie Landa talina buzibu ate nga nakayimbye bulungi nnyo. Yeah. Nawuliddeko wakoze statement emu n'ogamba abaana banvumye n'engejja n'ogejja akabina. Wabula newaza osoma comment ezo naye era nga bakyali bange bazimpereza mu inbox naye nziraba naye ate munayenze nga nseka busesi because nze tosobola kumbreakinga because of abuses because nabiwulira dda nze banvuma ne mpulira nga ya oli ekintu ekitali kituufu tekinnuma so banvumye ne mpulira nga nenyashegeze ala nti yagaana naye bambi temunvuma nnyo naye ate oba oyagala osooka onvuma it is okay. Muyimbi munagamba atya grenade. Habula byadda simanyi naye grenade like ajali akola endongo mulaba ata music. Yeah. Yafuluma tieni sino giyingira. Ine ensonga zenga omuntu lwaki yavaayo. Ya oba kiringa nga ennaku zino buli omu osanga omuntu naye nga ex wa muntu. Si gwe gw'abasookeddeko. Buli omu aba n'ensonga lwaki abavudde wantu.
Abantu balowooza nti gwe yamulimirira avooyo gw'oyingireyo. She is a grenade mwagala nnyo omwana eyampa hit ya Bada. Kitegeera akayimba ako nga kakola nnyo. I appreciate Grenade so much. Yakuba nga yanzikiriza ne ntuula mu kayimba ke. Abantu bakitwale nti wegatta ne DJ Roger ne mumulimirira mu muyingiro wa Jeff Kiwa. Wala Jeff Kiwa oyo mulaba. Tasobola kola na muyimbi nga tayagala kola naye. Kubanga abayimbi bangi abagala kola naye yasogamba ya. Now I can work with this artist. So fete tulina gwe twalimirira. Yes naye yayagala bambi kola ne Jowie Landa. Yeah. Tuwe kivu. Azinatuusa mwagala kunsekerera. Tunatuusa kola ki? Kola concert sinaba. Ate ng'ennyimba ozikubye zonna ziyise mu bantu bazimanyi. Njagala abantu bennyini baginneesabire nga bangi. Naye nkyakola music by next year oba omwaka ogujja tunalaba. Olaba Champion Good yalina ennyimba 2 n'alanga lugogo. Gw'ate amusinza ennyimba. Champion Good alina emikisa gy'oli mwana muto ali favored. Kwa omuntu oba agamba nti ngenda kukola ekivulo elugogo kiyita kyangu. Mukwano. No. Naye nga nja kukola eyo mu maaso. So guno omwaka nga tugumalako ogenda kumalako na nnyimba zino ze watadde ze zigenda okumalako omwaka oba olina ekira kyogenda okuta? Ngenda tta oluyimba lwange baluyita feeling. Wulira ebbaala onkubisa mu bbaala teri kuba macupa mu bbaala. Olwo tugenda ta video ya Roy Agwada. Then by December tugenda ta video ya Jose Chameleone. Yeah. Tulina videos zonna ziri twazikola ziri awo zirinze kuteebwa. We are so ready. Yeah. Tebakutwale mu kkooti olw'ennyimba controversy z'olina mu nnyimba ez'enjawulo ezo. Kooti ki? Okuwabira mateeka. Ng'ani ampaabira? Boddiramu ennyimba zaabwe. Naye olemedde ku nsonga eyo naye ensonga yange nagambye ezo ennyimba gwe batwale because nabo bakoze oluyimba olulinga olulwo. So abatwala kubanga era sibe bazitadde sinalabayo ko amalobozi gaabwe mwegali. Kubira ku Jeff Kiwa ne DJ Rojo babuuze ekyo kibuuzo ky'omubuuzizza. Naye ng'ebyaddala haven't seen Queen Sheebah Olutalo come out nga bagamba nti oluyimba lwabwe. So simanyi yatadde ennyimba ezo naye ng'oluyimba lwange ne Virota. Alright, X twafuna sente. Oza kikulekawo kino engeri gy'oli mu kutambula bw'otyo. Nze mpulira bulungi nti oluyimba lwange lutambula. I'm doing well, better than before. Yeah, kubanga nze ndi kamwa ka buli omu Jowie Landa. Yeah, that's talkability. It is okay. It is healthy. Yeah. X twafuna sente, walayi twafuna sente, bw'abazadde baba wamunte, laba bwenfuna sente, nalajana nga nkugamba togenda, wangamba olimba katemba ndilandiro ntunda mayumba negali mpakinze. X mwafuna sente, walayi mwafuna sente, z'abazadde baba wamunte, laba bwensuwa sente. Okitegedde? Bookings kyemanyi kati zeeyongedde n'okuseerooseera. Sugar Dada lukoze bulungi. Yeah, by the way olimba lunewunkiza naye kye nagenza olaba nti abaana ennaku zino bagala nnyo ssente. Bagala maaso asatu kyobula abaligenda mu bashuga mami ne bashuga dadi. Fe tuyimba ku kintu nga kituufu tukiraba era kyappeninga. Oluyimba lukoze because lukwata ku bulamu bw'abantu. Yeah. Abawala bali mu myaka gye abadiringira mu bintu bya Sugar Daddy kagambo ki kosobola bagamba buzibu ki obuli mu Sugar Daddy obugira ku iPhone 14 iPhone 15? Kyeniza okugamba Sugar Daddy asobola okuwa ssente but you need to be careful with your life because Sugar Daddy balwadde balina ebirwadde bambi, so be careful oba naye mutwale mwekebeze. Otherwise you will mess up big time. Masasa tosojifuna na osojyekolerera. But if at all you want a Sugar Daddy, be careful because nabo munaye tebabayinaako kisa. Yeah. Nabo basosa ku musaayi. Nabo basosa ku musaayi. Nze sina Sugar Daddy. Nze kanyini ndi sugar mami nemalirira. Genda ku YouTube yange tekamu twafuna by Jowie Landa and Virota and share it. Genda everywhere ne Sugar Mama ntwafuna je ziri mu trending. Thank you so much. Recording yetu. No.